Mugamba mutya bali ku channel yaffe itibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Baagala nnyo mwebale kubeerako mwebale kuplayinga bintu ebyo ate ne muyiga nga we nabagamba nti nja kubamba wa buli kimu kye mulina okuyiga kye mulina okutegeera ekirina obbayamba naddala ku mibiri gyammwe. Tetujja kwogera bwogezi ebyo ebyokuwemula obuwemuzi, tujja kwogera ne ku nsonga ezisinga okubeera ez'omugaso ezijja obbayamba. Kati ng'olunaku olwaleero njagadde mbaleetera ebyo ebigenda obbayamba mu kusala omubiri gwammwe, okusala omugejjo gw'omuntu yenna abadde ageze ng'ogeze by'otategeera mu butuufu ng'omubiri gwe gukudduseeko nga nawe teweetegeera nga bw'otyo si we wali. Essaawa eno ngenda kuba nkubuulira ebigenda okuyamba okusala omugejjo oddewo obeere bulungi nnyo ate ng'ebintu bino bigenda okugamba byangu nnyo osobola okubifuna just ogenda mu katale ebimu n'obigula, ebirala osobola obyerimira gwe kennyini ewaka. Bijja kuyamba okusala omugejjo gw'omukyala alina olubuto nga lwakuddukako, nawe omusajja ng'olina olubuto lwakuddukako, kwegamba ng'omubiri gwo gwonna tokyetegeera naye ngula gukumazeeko emirembe ozitowa, kwegamba wali mutono wenna ogeze by'otategeera. Kati essaawa eno ngenda kuba nkubuulira ebyo bigenda okuyamba, bigenda kukusala, bigenda kusala amasavu mu mubiri gwo oddewo obeere mu sayizi entuufu gye waliko. Kati okusookera ddala kitulina okusooka nakyo kye nnina okubuulira, njagala owulirize bulungi kye tulina okusooka nakyo. Bintu bya mirundi ng'esatu bye ngenda obbabuulira. Kigenda okusooka nakyo kye bayita dduyiro. Oteekeddwa okukola dduyiro oba exercise bwentyo weba we mba nkigamba. Dduyiro oyo mulungi nnyo, abeera akuyamba okuta. Oteekeddwa okukola dduyiro. Dduyiro oyo tabeera wampaka nti ofuume ebweru okere kudduka. Osobola okukola exercise ne mu kifo ekifunda mu nnyumba yo n'okoleramu exercise mu nnyumba yo oba ku shade ebweru oba kabalazi oba mu luggya, kisinziira buli ne kiba olina w'obeera. Osobola okwetooloola ennyumba yo mpola mpola. Osobola okutandika ng'otambula butambuzi, okukakkana mu maaso eno ogattako okudduka. Okitegeera, osobola okwetooloola ennyumba yo mpola mpola ng'odduka mpola mpola, oba osobola okudduka nga tova mu kifo. Eyo nayo ebeera exercise oba abeera dduyiro. Okitegeera, osobola okudduka nga tova mu kifo, kati w'omala ekyo osobola okubuukabuukamu emirundi ng'ogibala mpola mpola. Naye nga kikulu nnyo okudduka oba okutambula okusobola okugumya amagumba wamu n'omusaayi ne guba nga gutambula bulungi. Ekirala nga tuvudde ku kya dduyiro, oteekeddwa okunywa amazzi. Amazzi ago kintu kikulu nnyo, togayaala kunywa mazzi. Amazzi ago makulu nnyo, gayamba omusaayi okutambula obulungi. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera nti onywa amazzi. Amazzi tegalina buzibu, weesonyiwa ebintu ebiwoomerera. Weemanyiize okunywa amazzi mu budde obw'emisana wamu n'akawungeezi. Kikulu nnyo okunywa amazzi. Ekyo kyakubiri. Ekirala, oteekeddwa okulya enva ze bayita enva endiirwa. Enva endiirwa ezo ziteekeddwa okubeera nga zikaawa, ze zibeera ennungi mu nsonga y'okusala omugejjo oba okusala omubiri ogwo gw'olaba nga gukudduseeko. Oteekeddwa okulya enva ezo ezikaawa ze bayita enva endiirwa oba ebivaavava. Enva ki zino? Okusookera ddala tulina kye bayita nakati. Nakati oyo mulungi nnyo. Nga bwe nkugambye nti nakati, ejjobyo, essunsa, ebyenkugamba birungi nnyo okubirya. Ebbugga, okitegeera. Obutula bwe bayita katunkuma, bulungi nnyo nabwo, bulungi nnyo. Olina okulya ebintu ebyo ebirimu akakaayirira. Obutula bwe bayita katunkuma, obutula obwo obutono, bulungi nnyo 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 nnyo, wamu n'entula ezo ennene mulimu ezikaawa. Naye ng'ekikulu olina okunoonya ebivaavava ebyo ebirimu akakaayirira bye birungi. Okitegeera, nga bwe nkugambye nti nakati, ejjobyo, ebbugga, essunsa, n'ebivaavava ebiralala. Egamba bw'onaabirya kijja kuyamba okusala omugejjo. Ekirala ky'oteekeddwa okulya oba okunywa, bino bibala tubiyite ebikolebwamu juice, naye oteekeddwa gwe kennyini nnyini
kubifuna n'olya birye oba n'obyekoleramu juice. Ekisooka, emiyembe mirungi nnyo okugirya, apple nnungi nnyo okugirya, watermelon nayo nnungi nnyo, wamu ne kye bayita ennaanansi, emicungwa n'enniimu. Enniimu eno kikulu nnyo, eyo yongiremerako. Enniimu w'ogifuna oba tosobola girya buli ng'ogifunye, afaza gikolemu juice, naye juice oyo toteekamu sukaali, ginywe nga temuli sukaali. Funa enniimu nga ziweerako, ozikamule bulungi nnyo, ozinywe ozinywe, okitegeera. Osobola okukikola n'omanya nti onywa ku makya n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. Ku makya kasi omala okunywa caayi n'onywayo enniimu yo oba ng'obadde obeera waka, oba tobeera waka osobola okuba nga buli kawungeezi okitegeera ng'oginywa. Enniimu eno ejja kuyamba nnyo nnyo okusala omugejjo. Ekawungeezi osobola oginywamu juice bulungi, mukyala wo n'agikolerako juice, naye n'oginywa nga temuli sukaali. Ate emisana n'oginuuna bulungi mpola mpola ng'ogifunye. N'ebyo ebirala bye nkugambye ng'emiyembe, apple, watermelon, ennaanansi, emicungwa n'enniimu kintu kikulu nnyo. Onaaba obigendedde bulungi n'obikola bulungi nnyo, bigenda kuyamba okusala omugejjo wamu oddewo obeere mu sayizi y'entuufu. Ebintu bino nno bye nkugamba bituufu, bikolera ddala bulungi nnyo. Singa onaaba obigoberedde bulungi nnyo bigenda kuyamba okusala omugejjo, ojjeko olubuto, okitegeera. Kwegamba odde mu sayizi y'entuufu bijja kuba bikuyamba nnyo. Kakati bye ngenda okusemba nabyo bye njagala okubuulira, okusookera ddala kimanye nti w'oteekako emmere enfumbe ku ssowaani olina okufuba okulaba kino kintu kikulu nnyo, nga ku ssowaani y'emmere yo kuliko emmere embisi oba kuliko ebintu ebibisi by'olina okuliira ku mmere enfumbe. Bino ebibisi bye birina okusingako obungi, okugeza bitereza omusaayi ne gutambula bulungi nnyo, bisala amasavu ne gakendeera, n'osobola okukola ki? Okukendeera n'osobola okukogga n'odda mu sayizi y'entuufu. Kati emmere gy'olina okulya nga mbisi, gy'olina okuteeka ku mmere enfumbe ku ssowaani, nga bakuwadde essowaani y'emmere nga nfumbe, olina okussaako ebintu bino biriireko, naye birina kuba bibisi. Okugeza cukkamba mulungi nnyo okumulya nga mubisi, omusalaasala bulungi nnyo n'omuteeka ku mmere gy'ogenda okulya. Ekirala emboga, n'emboga ezo nnungi nnyo okuzirya nga mbisi, nazo zitekera ku mmere gye bakuwadde enfumbe n'oziriirako nga mbisi. Emboga cukkamba, emboga. Ekirala kaloti naye mulungi nnyo okumulya nga mubisi, okitegeera. Ekirala ennyaanya ezo nazo nnungi nnyo okuzirya nga mbisi, wamu n'obutungulu nabwo bulungi nnyo okubulya nga bubisi. Nkubuuliddeko ebyo, suubira obiwulidde bulungi nnyo, by'olina okulya nga bibisi ng'obiriira ku mmere. Tugeze bakuwadde chipusi, wagula chipusi zo n'ozitwala ewaka, fuba okulaba ng'osalirako cukkamba oba ng'osalirako emboga oba kaloti oba ennyaanya oba obutungulu. Ebintu bino bye nkubuulidde ebikuyamba okusala omugejjo, okusala okuggyako olubuto, olina obbikola. Kasi onaabikola okumala ebbanga myezi 2-3, ogenda kulaba nga sayizi yezzeewo nga we wali. Singa onaabituukiriza bulungi, okugeza okukola dduyiro, okunywa amazzi, okunywa ebibala bye nkugambye ebyo, n'okulya emmere embisi oba ebintu ebibisi by'olina okuliira ku mmere yo. Mwebale nnyo okubeerako. Kyayiti YouTube channel yaffe, mulayikinga evidiyo, sindika message nja kuba nkuddamu.